Bimali bulungi. Asimbeko nkubuulira. Namubiro omwana omuzira mamba mbaddawo ne neefumiitiriza neŋŋamba naye bino ebintu byenkola omwana wattu omwana w'omukyala gwe simanyi naye kiki nga nange ndi muwala si n'ekyo kyokka olunaku luyinza okukya nange nenzaala omwana omuwala ebyo byenkuyisaamu byonna nempulira ng'omutima gunnuma neŋŋamba funa akafo mu mutima gw'onsonyiwe neekubye mu mutima bwe kuba kunsonyiwa nga kuganye funa onyigiwe lwampaka olwanyisa omutima gwo gugambe musonyiwe senga w'abaana bamuno musonyiwe onsonyiwe bambi ate waliwo wenkutunuulidde n'okwasa ennaku neŋŋamba kakazi kattu lwaki nkakola ekintu ekyo naye byonna byoba okola nsonyiwa kati tuli abo babiri entalo zo zinkwase ngenda zikulwanira kati namubiruulira bino nze munno nfuuse munno nno kati mbadde ntuddeko n'omusambaganyi katunyumyamu tuwayamu era nga bwetumanya abooluganda omusambaganyi ayina pulaani gyakupulaaningira ebigambo byafulumye nga si birungi ensalawo neŋŋamba omwana ono nga bwe neekubye mu mutima kanzije mulwanirire naye kati omanyi kye tugenda okukola okukujja mu manyo g'omusambaganyi ngenda kukukwata mbeeko wenkutwala nkuwummulizaawo nyina mukwano gwange ayagala omuntu akola mu dduuka awo communicatinge ne mukwano gwange bw'anaaba yafunye ng'oba tagenda kukutwala tolina maamawo mulina nkusitule nze mwennyini bwekkolokolo nkutwale nkukwase maama we mugambe mujje mmanyo g'empologoma omwana wo wuuyo muba mukyamanja naye anti kansubire nti no byoŋŋamba bye bituufu ddala bino ebigambo byenkugamba oli neebaza mudda kati omanyi kye tugenda okukola funa ngeri gy'opaakinga kuba tuva wano nkya tobaako gw'ogamba tobaako gw'onyega kabeera oyo yakuleeta yadde omusambaganyi akusasula tonyega muntu yenna ebintu byaffe tubikola aba babiri mu nkukutu nze nja kukugjawo namubiri obitegedde bulungi obitegedde obyagadde teeka akadomola wansi eno gyekusaba haaga nesiga buli kimu ngenda kikola nga bw'okola ki nga bw'okisuubira bwe kirina okuba kati bwe budde obugenda okukola obudde bunyira kuleka kubanga bulabika obudde bwobwonguti naye omusambaganyi mbadde njagala nkusaba ekintu kimu amakinkolera asita kiba nga kisoboka omanyi nze njagala nnyo bwe nsaba ekintu nekimpeebwa oba kyensabye nekikolebwa nange osaba ekintu nga kirina era nga asobola okukikuwa sirina nsonga lwaki mba nga nakikuwa kati kye mbadde nkusaba lwaki twosigaza omu nzekka abalala mbakole ntya nze sala amagezi gansigaza omu sigenda kuwa magezi gangeri ki gy'ogenda kusigazaamu kakati guno omupiira ngukulekedde guli mu ngalo zo gwamanya essamba gy'ogenda okugusamba asita oba nga onoosobola okugattagatta bonna n'ofuuka omuntu omubbo njabbeera kale nkwagaliza olunaku olulungi emikisa gya katonda gitambule naawe buli wala amiina
Oyo si Omusambaganyi. Pulanga Omusambaganyi agenda. Omusambaganyi tabanga agenda ndeka. Omusambaganyi nindaako tondeka. Nani badde nkomya okulona wanda batuvaayo ne ngamba kiki? Bali kunonako Omusambaganyi. Nsinguza oli otya? Ndi bulungi musanyusa. Oli otya leero? Gye ndi nze nandibadde bulungi naye siri bulungi nnyo. Ate kiki? Gubadde okyandaba wabweru. Mwana gwe olaba okuva luli. Nze namenyekamenyeka omubiri, nze nendwala era mbadde ennaku zino zonna nga mbeera mu buliri nga neebase. Nnyabo. Kati olaba waliwo munnange ansanze nga neebase nambuuza ne mugamba nakolako wali dduyiro naye mpulira ndi mumenyefumenyefu. Kyavudde ampa amagezi nti nno obanga okoze ezo dduyiro obeera olina okubiddangamu. Nti n'otafuna buvune ku mubiri. Kati nange ne ŋŋamba nti nno mbadde nzize nakusaba tubiddemu. Kyokka musanyusa. Nze nno bulijjo amaaso gange gusa nga nninda akameseji naye nga nkalaba. Kati mba ndi awo essimu ndiwummuzeeyi ngenda owulira ttiryu nziruka emisinde nzijyankebere ogenda okutunulako zino meseji za Airtel osimanya you are qualified to get a direct smile sibitegeera sente zonjagala naye nga ndi obusungu si emeseji gyenjagala akameseji ko. Kyokka omusanyusa. Nze nno bulijjo amaaso gandi ku ssimu nga nninda akameseji naye nga nkalaba. Kati mba ndi awo essimu ndiwummuzeeyi ngenda owulira ttiryu nziruka emisinde nzijyankebere ogenda okutunulako zino meseji za Airtel mbasimanya you are qualified to get a loan direct smile sibitegeera sente zonjagala naye nga mpulira obusungu si emeseji gyenjagala njagala akameseji ko. Kati olaba nze mbadde nteesa bino byakameseji biveewo. Nze olaba mbadde njagala ebeere nga buli kannaku nga nzija nga tukola dduyiro buli kannaku nga nzija at least njagala oluggi lubeere nga luggule buli ssaawa. Bwe nayingiranga munda atesi nga nkusindikira kameseji nga nkugamba nti nno nze nnyingidde nga naawe ojja. Omusambaganyi olugenda wetta nga nange mpetera ku nsonda nga nzija kuba nze sikyamuwulira namuwulira oyo Omusambaganyi. Okakasa. Iye nze era omutima guba gunnumira gwo buli ssaawa. Naye tukikuumenga kyama. Kigenda kubeera kyama mukwano. Nze nebyo byamusinguzi sikyagala nabbe kuyita. Ate mbeera mpulira njagala kuyitagana amannya amalungi agaliko. Mannya kyama. Ga hani, ga sweet, ago tenjagala okuyita. Titi namubiru. Namubiru komawo. Namubiru sokodde. Namubiru. Musimuzi tukoze tutya. Omwana agenda tulopa. Nange tugenda kukola tutamuzinguze. Kama Katonda tagenda tulopa. Naye ekigambo ekingumya. Omwana agenda kukubuliza enfuta. Mtinguzi nawe belako kyoyogera ate osirize toyina kyoyogera nange gye baleko sebo kale mami namwe mutwe baliko banywa kale otutwalako ekyengera nga wakaita mukona bwe twali okusheera awo
oyambukamu katini Yenya. awo wetulaga. Nedda naawe sokolabe lindako kakana zinange zimanyi kyakuzzaako ebintu byantabuseeko ddala naye bimfubisa kale kyobaokumanyi sokutuleko genda nalirya genda Wano ekyengera ng'okkirira mu kakoona waliwo amafuta gano ag'ekyemmanga waliwo kikuba ekyambuka ekyo waggulu. Ekyo kyennyini otegeddewo. Yenya kungenda batwala mutulirenge otutwalira sente mmeka ye? Mugenda kumpayo siringi mumpayo akanaana mbatwala. Kanaana nawe tukutwalirako oba otuwerako ne piki? Mama nedda kati muli babiri mukwano. Tuli babiri tukuwa 10 ezza? Kituufu mami mumpadde sente naye kwena embeera ennaku zino amafuta mami nawe gamanyi ate n'ekirala eryo ekkubo iriwo kajjama mami. Otutwala ku 5 totutwala? Kale mami nga bwe tuli bannayuganda ffenna munyongereko olwasikabira kakaaga. Bireke tujja funa omulala. Mami nedda naawe nanze ate nze abaana nabaliisa ati kale mutuule tugende munnange. Kale yena esawo sigikutte kwatire ddala. Kanjiteeke wano mu maaso. Namubiru yebona omwana ali ludda wa bannange. Namubiru yekivuganya n'omuntu bannange ye batisibyekolera. Kukyolina okumanya buli kirungi kyagaliza gwe. Webale mukwano. Ogenda kufuna ebyenjawulo. Era nange nsiimu. Wange tutuuse tuli wano n'omwana nzize naye. Tuli wano nga ku kikomera. Toliiwo bannange. Omanyi gwe kyonkoze? Meka? Ennaku 2? Kale kanjiye ndabe wenjira mufunira abeera. Ogenda kunkonako wonna woddira. Mambi sambyako ne bwodde leero lwennyini. Nkonaako. Kale. Nkoze si bulungi. Naye kati olaba enjo eyo wetulaga lwakuba edduuka mwogenda okukola teriri wano ate ddo yeeyongerako eri mu ka trading center naye kati obuzibu takola ki taliiwo naye tugende kufunire wojira owummulira then bwanajja nze nja kuba nkupiikinga kutwalewo waali mwogere okitegedde? Kale anti. Kati ndowooza tugende tweyongereyoko. Mbadde njagala kuluma. Mbadde oyagala kuluma tulinawo ey'esatu paka ku 5. Ey'esatu paka ku 5. Yenyama. Funire ey'esatu. Ey'esatu? Kale. Tweyanziza nnyama. Kaakati ekisumuluzo kino okiraba? Ogenda kugenda awo nkakuubaako ku mukono gwo guli eri ekisumuluzo ekyo kiriko lumunamba gy'ogenda ogenda kuba oziraba then bw'oba ogula awo oba oyingira. Kale mukwano neeyanziza. Kaakati nno wano wetuzze
eno yerumuyo wojja okuwummuliranga buli wonowulira nti oyagala kuwummulako ng'ojja luddawa wano extras zonna zenakusuubiza wano serika nandibadde okuwa n'ekisumuluzo noba nga gwobeera nakyo naye ngeri eri nti eba enkola erina ebirala ebyokukola olwo n'owanguze ogenda ku reception nga bakuwa ekisumuluzo ng'ojja kola ki nze okuwonako obukonyi nti ntuuse mu kiwummuliro kyange nga nange ejja tandika okukola ki okuwummulamu Namubiro airtime omutaddeko nsuubira omutaddeko Iye mutaddeko. kirungi woyagalira wonna wonkubira si ekyo kakyajjako wakataddemu Mwekali. maze okufunira ruumu kati tugende nkikulage Kale anti. munange omusambaganyi wange neyanziza nnyo munange okunsukulumya mbalala nonjagala nnyo 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 ebyensuso n'okumperezanga mu extra days buneeno nonkyusa ne mu kifo nondeetako emu kati no nange nkusuubiza okwagala kondaze ngenda kwagala nkwagale era kondaze kino kyonna ngenda kujjayo obukoyo nga bungi butalabanga nako era leero olaba ekipya teweewuunya neyanziza mukwano Omusambaganyi. Walla. Namubiro esawa gijjako giteeka wali otuseewo anange ate naye era ekumenye Namubiro munange wano wenkuleese oyinza obutamalawo nnaku eza 2 ku lumu ku 2 ngenda kubanga buli kimu bakikuleetera kulya kunywa n'enamba yange ogiina togiina kyonna kyowulira kikuteteeganyizaamu onkubira naye nange nja kuba nkuceekingako kitegedde Iye anti. nze nga bwe nakusuubiza Namubiro newaddeyo okubanga tuli abo 2 mu mbeera yonna kati wali wammanga tubadde twambuka ndabeyo ka restaurant ngenda bagamba bakuleeterenga ebyokulya byokunywa buli kyowulira kyoyagala kyokola ki kyotumya nze newaddeyo kulabirira paka lwenkugusa woyagala okugguka Kale anti neyanziza nnyo naye ate tekitegeeza ti nno bwe ngenda bba nkusuuliridde ngenda kubanga byodoo birowoozo byonna byengenda obba nabyo nga ndowooza ku gwe ate ono omukyala gwe ngenda okuwa mwesiga nnyo 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 n'omulimu gwagenda okuwa si gye gino emirimu gy'awaka yoza ebintu kutengu genda bba mulimu omulungi okukozesa ssente ennungi n'emirembe okitegedde Iye anti. Kale anti nange nkusonyiye byonna bye mbadde kulinako ku mutima. okoze bulungi nnyo nkwagadde Room service. Come. Excuse me, madam. Yes. Ndeseeko gye mugenda okukozesa. Madam, sorry to ask. Mugenda kozesa lumu emu abantu 2. Bw'ontunuulidde nkulabikira nga nakyemalira. Si kyentegeezezza naye. Nange mbadde nfuluminga amateeka ga bakama bange kubanga kinneewuunyisa okuba nga ate muli mu lumu emu nga muli bakyala. Naye anyway, ebintu ebyokukozesa bino muyinza okuba nga mwakyogeddeko eri ng'oba mbayingiridde naye nsaba kunsonyiwa tetera kikozesa naye kinneewuunyisizaamu. But it's okay. Simanyi kyemwayogedde na receptionist. Enjoy. Omusuukulumu